Obwakabaka bwe bwali buwa aba scout ettaka eryo bwalina tuzita covenants, bwalina endagaano nti lyakukolerako mirimu gya buscout okusingira ddala ogw'okukampinga. Nga bwe mumanyi obuscout bwatandika dda nnyo eyo mu 1907. Lieutenant General Robert Baden-Powell eyali omujaasi mu ggye lya Bungereza yatandika obuscoutu era kampu yasooka yagikola mu mwaka ogwo 1907 neba y'amaanyi nnyo. Yakuŋŋaanya abavubuka abali wakati w'emyaka 11 ne 18 okubayigiriza emirimu, okubayigiriza okubeera ab'obuvunaanyizibwa, abantu ab'obuvunaanyizibwa. Era eyo ye kampu eyasooka bwe yakwatayo oluvannyuma mu nteekateeka zonna ez'obuscoutu. Camping kye kintu ekisinga obukulu abascoutu kye bakola. N'olwekyo e Kaazi Ssekabaka Muteesa liizi gye yabawa kukolerawo camping n'ebigenderako. Teryali ttaka lyakozesebwa mu ngeri ya busuubuzi oba okutundibwa. Ebyo byonna mu liizi eyaweebwayo byali byasibibwa nti tebirina kukolebwa, era okukyusaamu kyali kyetaagisa okukomawo mu Bwakabaka ne wabaawo olukusa okuva mu Bwakabaka. So abakulembeze b'obuscoutu bakolagana ne Land Commission, so nga ate Land Commission ebadde tekyalina buyinza ku ttaka lino kuba ettaka lyonna eryaddizibwa official mile mu mateeka lyakwasibwa Kabaka, era ekitongole kye kya Buganda Land Board kyekikola ku ttaka eryakomawo. N'olwekyo ebikoleddwa, waliwo ebikoleddwa mu mankwetu ne mu bumenyi bw'amateeka. Bakulembeze b'ekibiina ky'obuscout ne basaba omuwandiisi wa Land Commission n'asaba omuwandiisi w'ettaka nti bakkirize abascoutu okukyusa okuva ku camping ne bateekako lifuuke mixed use, residential ne commercial. Kwegalo lwonna lukwe kuteekako byabwe ebyawula covenants ziri ezagenda maaso n'okuteekebwako. Mu mateeka bw'omenya covenants ezo kiba kitegeeza lease eba esazibwamu era ettaka likomawo eri nannyini.